Emali y'abantu ya bukadde na bukadde bwa ssente tokomokedde muliro ogukutte akatale ka Kalwere enkyayo lunaku olwaleero nga bukya. Kibinnyo nnyini ddala era nga ngenda kuba nkuwa ebimu ku ebyo bye tusobola okuba nga tusharinga naawe mu kaseera kano. We twogerera nga nabambula w'omuliro asaanyizaawo ebintu ebiwererako ddala era nga ekitundutundu ku katale ka Kalwere abamanyi obulungi akatale ako katusaidi zino ez'ekyengulu naddala wano ku saidi ya Mawanda Road ng'ewali petrol station ya Shell wakoseddwa nnyo nnyini ddala era byansoso. Video soko jimpereka like ekiyambeko okubanga itambula ku misinde gy'amaanyi information etuke kwayagala okugiraba n'okugiwuliriza mukadde atatwegattangako mu butongole nkusaba naawe subscribinga ku mukutu osobola okubanga ofuna latest updates ne latest information okuvira ddala mu buli kanyomero konna akakola eggwanga Uganda. Kibinnyo nnyini ddala omuliro gukutte akatale aka Kalwere abamanyi akatale ako side zino ez'ekyengulu bw'obanga ogenda Gayaza then bw'oba ova Gayaza ng'oyingira Kampala obeera akatale ako kakuli ku mukono gwa kkono akakutte omuliro. Side za Mawanda Road abamanyi oluguudo olwo waliwo sono petrol station ya Shell ekitundu ekyo kikutte omuliro era mu kiro ekikeesizo olunaku olwaleero zabadde ziri ssaawa 9 zennyini ndowooza n'eddakiika ezisuddesuddemu awo ekimotoka ekizinya moto kyabadde kimaze okuba nga kituuka newankubadde kyagezezaako okutaakiriza mu kaseera ako naye amazzi ne gakiggwako ng'ate omuliro gukyagenda maaso n'okusaanyaawo ebintu by'abantu biyitirivu. Amaduuka agabadde gatunda emifaliso abamanyi side zaawo ku kkubo ku katale awo nawona emali y'abantu esirikidde mu muliro. Ababadde batunda electronics mu maaso awo era still emali yaabwe esirikidde mu nabambula w'omuliro yakutte mu kaseera ke kamu abantu bagezezzaako okuba nga bataasataasa naye nga we twatuukiddeyo ng'obudde bukedde ku makya ebifaananyi bye tusobola okuba nga tukulaga byebyo nga evumbe ndowooza bye bibadde bisaanikidde ekitundu ky'e Kalwere. Abasuubuzi ne gye buli kati bakyasobeddwa embeera eyabatuuseeko era nga tekinnaba kuba nga kikakasibwa okusinziira ku byabaddewo mbeera ki eyaviiriddeko omuliro guno okubeera nga gutokomoka. Tubadde tuludde okulaba omuliro mu butale era nga mujja kujjukira nti wano omuliro mu butale gwatuuka ekiseera ne gufuuka ekintu kya bulijjo kumpi buli mwaka nga tufunayo omuliro ogwokya obutale naye nga tetufuna lipooti ku kiki ekiviirako omuliro guno okubanga gukwata obutale. Kinajjukirwa nti akatale k'Owino ke kamu ku katale akakyasinza okukosebwa omuliro era nga kajja ne kasukka mu mirundi kumpi 4 mirambirira okutuuka okuzimbawo ekizimbo olunaku olwaleero mwe bakolera. So petrol station eya Shell yesinze okuleetawo obweraliikirivu because omuliro gwakutte mu ssaawa za kiro ate nga speed gye gubadde guddukirako yabadde y'amaanyi nnyo nnyini ddala. Abantu ne basalawo okulaba nga bazikiza naye nga bwe mumanyi obudde bw'ekiro bannannyini maali babeera tebaliiwo ababeera baagala okusomola emmaali oba okubba emmaali y'abalala nabo babadde nga we bali. Ekiro wabadde wantu wazibu nnyo because n'abadde bagendayo coveringa okulaba embeera nga bweri amasimu gaabwe badde bagezaako okubanga bagasomola mu mbeera emu oba mu mbeera endala naye nga we bukeeredde nga poliisi enzinya moto yakoze ekisoboka okutaakiriza omuliro. Emmotoka za poliisi yasoose nejja mmotoka emu then nefuwafuwako amazzi esobole okuba nga ezikiza naye omuliro ne gusukkirira obungi era amazzi ne gaggwamu mu mmotoka. So poliisi yasanze akaseera akazibu mu kiro ekyo okuddamu okufuna emmotoka endala ereeta amazzi efuwefuwe oba ezikirize etaakirize akaliro akabadde kongera okusaasana. Tugenda kutwala omukisa guno okwebaza abatuuze abakikoze mu mwoyo omulungi okuyambako ku poliisi n'okuyambako emmaali y'abasuubuzi abatabaddewo mu kiro mu kaseera ako okulaba nga bambi tetokomoka. Then nensaba n'abantu bane wabaawo akaseera k'okutaasa ebintu by'abantu
omuliro gye basuubira nti gwalituukawo newankubadde guba tegunnatuukawo naye emaali ebeera eggibwayo mu sitowa z'abantu oba mu kifo we babeera bagiterese we baagala okugijja bagiteeka ebbali ate oli okusitula ebintu by'abantu okubiteeka ebbali bireme kutokomokera mu nnyumba ate omulala oli wakitadde wakisitula n'akuuliita nakyo noweebuuza nti kati oli yazze kutaasa oba yazze kukolera mu maziga g'abalala newekanganga mukama ayambye omuliro tegutuuse we babadde basuubira naye nga babadde baggyemu ebintu mu nnyumba eyo oba mu sitoowa eyo bitaasibwe in case ng'omuliro gukutte bireme kujjiramu newekanganga omusuubuzi singa omuliro guba tegukutte ate emaali asigala tagirabako lwa nsonga wano mu process nga bagijjayo bagitaase ate wabaddewo omulala agisomba ng'alinganga asuubula so ekyo kikyamu of course tuba tufiiriza bannaffe betutamanyi oba bali mu looni betutamanyi oba balina ebizibu by'amabanja ebibatudde mu bulago n'ekirala empisa y'obubbi kale tukkiriza empisa ya bunnansi ya bunnawo empisa ya buwangwa mpisa ya nnono wano tekyali bwe kiti tusaana just tumanye akaseera k'okunyolwa akaseera k'okukola kale n'akaseera k'okubba nti kalibaawo naye akaseera k'okunyolwa ndowooza twali badde tetukateekamu nnyo nsonga za mikono oba ngalo mpanvu ne tukirekaawo in fact kino kiba kisukka ku kuluutinga kuba kati looting nze nkitegeera mu ngeri naye bwe mba maali yange ngireete ngiteeke walo kati ate naawe oba olutinze eyo looting yeetaaga mu sinaaliyo nga nnene si sinaaliyo z'abantu because waliwo omwana wa X-Files Media yabadde akavalinga ekiro ekyo bambi nayiseewo awo ekaleero because nabadde nva ku club Brigato nga nina abaana bentutte somewhere there naye nga nayiseewo gutojjera sajjayo yadde simukola ki kukwata then nagenza okulaba ku live kwe nabadde ng'omwana agamba gwe simu yange togisika togitwala nga bannange yadayita muno wayi jangomberemu emabega wano jangomberemu emabega wano nga bwenkwata Kalwere kifo kiri kyeraliikirizaamu mbudde bwekiro because wano wansi waliwo kabaawo kati kabaawo zooni awo mu Kalwere bw'okkirirayo ng'olina ebintu oyinza obutafulumayo nabyo kati tutwala ekifaananyi ky'abantu ababadde bazze okutaasa nga bafubutuka somewhere agenda waggulu eno ku Mawanda Road Mulago abantu baayo in case nga bebazze okutaasa ojje eno ku kabaawo okkirireko wano eno nga Kyaddondo ndoza owulira area eziba zizze okubanga zitaasa but kibi nnyo nnyini ddala tusuubira poliisi okuvaayo okutubuulira ki ekiyinza okuba nga kyaviiriddeko omuliro okuba nga gukwata temubuuza nga ddi bwe yatuwa lipooti zijja oluusi zirwawo okusomebwa naye akaseera bwe kabanga katuuse still oluusi lipooti basisoma nga ebintu mwabyerabira so mubeera updated nkujjukiza nti Sheikh Yahaya ayina ebizibu ebyenjawulo osobola okubeera nga omunoonyako omusajja musomi wa dduwa asangibwa wano Kitende osobola okuba nga omukubira ku nnamba z'essimu ezizogenda maaso n'okubeera nga olaba ekisinga okubeera eky'amaanyi nti ne bw'oba toliiwo ne bw'oba oli bweru wa ggwanga osobola okumukontaktinga n'omunyonnyola ebizibu byo oba n'akubuulira kiki ky'osobola okukola yadde oli oba toliiwo embeera Mukama n'agikukwatirizaako mu mbeera eyo asangibwa Kitende nga bwe nkugambye era ekisinga okubeera ekikulu si kyaggwe kwagala kugezesa oba omuntu anaakuyamba wabula ekisinga okubeera ekikulu kyaggwe kukkiriza nti gy'olaga ogenda kuyambibwa ate n'ekirala mujjukirenga nnyo nti omuntu bwakugamba nti ekintu sisobola kikola waliyo omulala asobola okikola kkiriza tomugamba nti teeka olw'okuba baŋŋambye osoma dduwa olina okukikola so Sheikh Yahaya musajja musomi wa dduwa mumunoonyeko abalina ebizibu ebyenjawulo Ronesta Properties bo batunda ttaka gwalina akasente kosonda mu mpola mpola osobola okubeera nga ate obakubira ku namba z'essimu nawe zogenda maaso n'okuba nga olaba ku screen yo basangibwawo kasangati okulira na Equity Bank era nga amataka gaabwe tegabaako nkaayana
wakibanja mpola bw'omalayo ettaka lyo era bali kukwasa. Batandikira ku poloti za miliyoni 1.5 okwesuulasulako kawo bali n'ekibuga ate ne ssente zonna zoyagala era ku nguudo zonna zoyagala. Ronesta Properties besimbu osobola n'okubakubirako ng'obeebuuzaako bwebuuza ku nsonga z'ettaka ne bwe batogenda kugula ttaka mu bbo wabula ng'olina woyagala okuligula ewalala n'obakubira n'obabuulira emitendera emituufu gy'olina okuyitamu ng'ogula ettaka bajja kugaidinga. So tusinkane ndooza mu updates endala nnyingi zikyajja eziddako Vika exclusive mweraba. Ronesta Properties yife bakabaka mu kutunda amataka g'ebyapa n'ebibanja era nga tukuletedde estates ne ploti ez'enjawulo okwetola eggwanga lyonna ku ssente ez'owansi okutandikira kakadde kamu n'ekitundu okugeza Nakifuma Kateete 25 ku 5 ku miliyoni 1.5 5 ku 10 ku miliyoni 6 Namalirika Kuukulu 5 ku 10 miliyoni 6 25 ku 5 ku miliyoni 1.5 tulina ploti ebugema okulira n'emabega wa University 5 ku 10 ku miliyoni 12 zokka na 5 ku 5 ku miliyoni 6 zokka nga kwoteka offices of Esangwa Kasangati ku 10 okulira na Equity Bank tukyalire kolero tukutuusa ku ttaka ly'ekiroto kyo ate ku bbeeyi layisi ate nga ku Ronesta Properties tukuyambako n'okulakulanya ettaka lyo nga tukubira pulaani z'amayumba ez'omulembe kwoteeka okuzimbira okumanya ebisingawo tukubire ku noti 774 12 07 10 ne ku noti 704 27 41 28. Ronesta Properties, let's guide you home.